Yo, this is from Patilla in the day, Goe na chaje komedeko nkwebazaako omulungi mwagara ate nga mudakika nyine nkwanirizaako okubanga nkutussako ebimu ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Omukulu Mr. Updates muyite Honorable Muhammad Segirinya oluvannyuma lw'okubanga ate asiibulwa ku kisaawe ono yasimbudde okuva mu ggwanga erya Netherlands okubanga ate akomawo mu ggwanga lyattu Uganda akyali mugonvugonvu era nga akyetaagira ddala essaala. Songa ate abazadde okuli Frank Mulumba ne Christine Esther Mirembe nga bano bawangalira buloba nabo bwe batyo byabawedde ku mitwe oluvannyuma lw'okufuna amawulire okuva eri poliisi anti muwala waabwe yali yababulako ng'ono yali muyizi ku ssomero lya Trinity College Nabbingo mu siniya ey'okubiri bamukwatidde ku kisaawe ky'Entebbe Airport ku lunaku olw'eggulo. Bazadde bagamba nti omwana ono yasooka kukaaba mutwe era nga bali bateekateeka kumutwala mu ddwaliro oluvannyuma bamutwale ku ssomero era bw'atyo n'ababulako ku lunaku olw'Essande. Weewaawo poliisi yagenze maaso kubanga bategeeza nti emukwatidde ku kisaawe era nga tebamanyi butya bwe yatusseeyo na ki yabadde anoonyayo. Omubiri gw'omuyimbi Evelyn Lagu gwatusiddwa mu kiro ekyakesezza olunaku olwaliro mu makaage wali eri Nalubogo Bujjuuko ku luguudo lw'Emityana era nga eyo gye yasuze wakati mu kwazirana wamu n'okuyaayana abayimbi ab'enjawulo abazannyi ba firimu ab'enjawulo ba tiktokers abaluganda bonna babaddeyo okubanga ate bamukola ki bamukungubagira. Weewaawo kino kyabaddewo oluvannyuma lw'okuba nti okusaba kw'okubanga ate atwalibwa ku National Theatre abantu ab'enjawulo bamukubeko eriisa evvannyuma kwasaziddwamu bakwagaaniddwa kwe kusalawo babiri nga ate bamwolekeza mu makaage. Weewaawo enteekateeka z'okubanga ate bamuziika kitegeerekeseeko nti ono waakuziikibwa olunaku olw'enkya olujja okubeera olwokusatu ennaku z'omwezi nga 2 e Kalungu mu Buddu era nga enteekateeka zikyagendera ddala mu maaso. Weewaawo abantu bavuddeyo okubanga ate bagamba nti katusiime ku muto amanyiddwa nga Isaac ng'ono yenfanfe w'omwana amanyiddwa nga Fred mulekwa essaawa eno asigadde obwannamunigina bw'ati era nga omutono ayimiridde wamu n'omwana ono okuviira ddala maama we yatandikira okubanga ate alwala. Isaac yalekayo ab'eŋŋanda ze n'ava ewaabwe n'alekayo emisomo gye okubanga ate yegatta ku Fred basobole okubanga ate balabirira omugenzi era nga babadde bawangalira Bujjuuko bonna era nga bwoze olaba vidiyo ez'enjawulo nga bagezaako okunnyonnyola maama nga we yabafiiridde mu ngalo babadde babiri ate ng'ekisinga okwewuunyisa nti baana ba bulenzi babadde bagenda maaso okubanga ate bakola emirimu egy'enjawulo egy'okumunaaza okumwambaza okumulisa byonna nga babikwatira wamu. Webale nnyo webalire ddala Isaac mu bufunze buli omu yandyetaazeeyo Isaac mu bulamu omuntu eyeerekereza ebibyo oboolyawo ku lulwo ate naawe n'okola ekyo so si kubanga ate obeera parasite mu ngeri muba endala. Naye nga waliwo eyaŋŋambye nti asaba ebitonotono ku byafaayo bya Evelyn Lagu ng'agamba nti ye abadde talina bingi nnyo byamumanyiiko biri awo. Evelyn Lagu amannya ge ag'obuzaale yamanyiddwa nga Nakabira Evelyn era ng'erinnya erya Lagu yalifuna oluvannyuma lw'okuganza ku mwami eyali Omusudaani yali amanyiddwa nga Tony Lagu. Weewaawo ebintu byatambula bulungi bwe batyo ne babeera nga ate baawukana. Ono yazaalibwa omwaka gwa 1982 era nga yazaalibwa mu mwezi ogwa Juni nga lumu afiiridde ku myaka 41. Ono bazadde be basookera ddala okubanga ate bafa ku myaka emito ddala era nga agamba nti ye mu kukula kwe teyalaba ku taata kiri awo. Weewaawo yakula ne anti we yali awangaalira Emityana era ng'ono yali midwife. Yasomerako ku masomero nga Agakana, yasomerako ku Mityana Secondary School, n'asomerako ku Pride SS, n'asomerako ku St. Peter's SS era nga mu mwaka gwa 1999 awo we yamaliriza siniya ye ey'omukaaga. Ono yaliko backup artist ow'abayimbi ab'enjawulo okugeza nga omugenzi Carol Nakimera yabaakingako omukyala Halima Namakula Ragadi, omukyala amanyiddwa nga Mampi okuva e Zambia n'omuyimbi amanyiddwa nga Makoma bonna yaliko backup artist waabwe. Ono yazannya firimu eziwerako ddala mu Bazubairi family ate nga yatuyimbira ennyimba eziwerako ddala. Oluyimba lwe olwasembeddeyo ddala
lwe lubadde lumanyiddwa nga Nkoleki era nga yaluyimba mu mwaka gwa 2022 ng'embeera emususseeko oluvannyuma lw'okuba ng'ate obulwadde bumuyitirirako. Mu nnyimba ze yayimbayo oluyimba olumanyiddwa nga Nnyabula, Kalulu, Wanjawulo, I love you, waliwo oluyimba olumanyiddwa nga Sikyatya, Mbeerawo, Kasita bakuleka, Ogumanga, Mbuulira era ng'ezo ze zimu ku ezo ezasinga okuba ng'ate zikyaka. Ayinayo n'oluyimba olumanyiddwa nga Testimony. Omukyalo ono yaliko omufumbo naye era still ebintu tebyatambula bulungi nga bwe nkugambye ne basobola okuba nga tebawukana. Obulwadde bwatandika okumutawaanya mu mwaka gwa 2019 era nga wetuze tubiraba nsonga za nsigo, mutabani we yeewaayo okuba nga atamuwa ensigo ne bagenda mu ggwanga erya Turkey mu mwaka gwa 2021 naye ng'ebintu tebyatambula bulungi ne bamutegeeza nti ne bw'anaamuwa ensigo maama teyali wa kuwangaala, bw'atyo n'asalawo okuba nga ate aguma n'embeera eyali ezze. So ebyo ebitonotono byensobodde okuba nga ate nkuwaako ku muyimbi oyo oba ku muzanyi wa sinema oyo eyatuvudde ku maaso, omukyala maaso malungi Evelyn Lagu, wumula mirembe. Ate ye omusumba Pastor Bugembe yasiibudde Evelyn n'amugamba nti munnange weeraba Sister Evelyn Lagu, wajjanga mu kyaki n'onoonya Katonda tewamudduka wadde nga wali mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. Nalinga musanyufu okuba nga ate nkulaba nti buli lwa Sande wajjanga n'osaba wadde ng'oluusi walinga munafu era nga ndi musanyufu okuba nti mbadde pastor wo okumala ebbanga ery'emyezi egiwerako ddala 6. N'agamba nti bangi embeera we bayinza basalawo okuddukira mu basawo Abaganda naye gwe tewakikola, waddukira wa Mukama Katonda era nga nsaba nti eyo gy'olaze abeere ng'ate akuteeka mu heaven si mu Geyeena. Weewaawo amutegeezezza nga bw'ali omukyala omuzira ennyo era abadde omukyala omulwanye okusinziira ku mbeera gy'ayiseemu. Mu mawulire gennakolidde olunaku olw'eggulo nakutuusizzaako omukyala amanyiddwa nga Ritah Kaggwa blogger mulambirira yassa era ng'awangalira mu UK. Omukyala ono yavuddeyo ng'awanda muliro ng'agamba nti baserebu bangi essaawa eno bali kwewandiisa rest in peace naye nga babadde mbu tebabeererawo Evelyn Lagu. Omukyala amanyiddwa nga Anti Kaduka yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate amwanukula naye nga sinnakutuusaako ekyo. Waliwo omuliro gwabalusseewo wakati we ne Faridah Nakazibwe. Faridah Nakazibwe oluvannyuma lw'okuba nga ate afuna masters ye bamutikidde wali ajaguza yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate atendereza omukulu amanyiddwa nga Brunoke okuba nga yamuwadde omukono mu nsonga eno ng'agamba nti Victoria University we yavaayo nga egamba nti egaba bursaries. Omukulu amanyiddwa nga Brunoke yamugamba nti ojja kusobola mu kino jangu obeere nga ate applyinga nzikiriza bajja kuwa ate ojja sobola okuba nga ate okola ki okikuba era nga gantaba kuba Brunoke yandibadde takola kitafuna kino kiyafuna era nga yabadde amwebaza ak'ensuso. Omukyala amanyiddwa nga Ritah Kaggwa yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate amuddamu n'amugamba nti ekyo mu kitongoze nakyo kiggwe. Okitegeera jjukira oluvuvumo luzzenga luyitangana oba nga lutambula nga bagamba mbu Brunoke n'omukyala amanyiddwa nga Faridah Nakazibwe beeswampata. So awo yasinzidde n'agamba nti mu kitongoze nakyo kikole kiggwe, ekintu ekitaasanyusizza Faridah era nga yagenze maaso okuba nga ate amwanukula. Yamwanukudde n'amugamba nti oli mukazi mukulu naye olina engeri gye wagaana okukula. Muwala waffe Briera akusinga okulowooza before acting. Nkugambyeko cause nsanga nnyo bikomenti byo nga tebikola sense. I hope this doesn't hurt you. Awo nno Ritah Kaggwa ne yeekaza wansi awo n'amuddamu n'amugamba nti anti temwagala mazima. Bw'atyo bwe yagenze mu maaso okuba nga ate akola olutala ate ku Faridah Nakazibwe. Jjukira nti emabegako awo abadde yeetwala n'omukyala amanyiddwa nga Zari Hassana ate ng'eri yali yeetwala n'omukyala amanyiddwa nga Bad Black kwegamba bazze basikasika omuguwa n'abantu ab'enjawulo. Ye omukyala Anti Kaduka yavuddeyo n'amwambalira mu ngeri efaananako bwet. Okujjako nga famire yammwe eriko ekizibu ate nga tulowooza otegeera nga totegeera essaawa zino oba omu kwaba abasiru abatasobola kusiima bannayuganda mulimu gwe bakoze mu bulamu bwa Evelyn Lagu. Evelyn Lagu abantu bayimiridde naye okuva ku lunaku olwasooka paka ku lunaku Katonda lwamujjuludde mu nsi. Era neewuunya nnyo omuntu akola live simanyi oba oli waggwanga kikubanga kinkutteko nnyo okwogera nti bannayuganda tebafudde ku Evelyn Lagu. Evelyn Lagu ye muntu abadde n'empisa nga mbutuufu bwe bayise ennamba y'essimu
wali tiyetaga buyambi ne wobo ina 200 oziteekako kati njagala okutegeeza tulina abantu nga ba showbiz ng'obuyambi bwabwe amala kutunuzaamu kamera ne wajiba mitwalo 2 okikuwa naye tulina abantu nga bayambye nga tebasobola wadde okuvaayo okulaga abantu nti ddala nze nakutaaka kadde nenyamba omwana oyo era njagala okutegeeza nsaba tuteekewo a moment of respect to everyone who has contributed in the life of our sister Evelyn Lagu. Mulekerawe ebigambo mutandise okuyisinganya ku social media musimanya yabadde ategese ekivule wa papas tebamuyambye bwe yakitegesa abantu kibadde kituuse ne batagenda baganda banga abalungi ekigenda okutulemesa eggulu n'ebintu ebirungi okutuyitako bigambo bingi bw'oba omanyi nti olumu tolina kyakwogerako okkirizibwa okusirika omuntu oyo emyaka gye bamujjanjabidde bannayuganda abali ku kyeya Saudi abali e Jordan abali Uganda wano wennyini Masaka wa bonna abantu baddenga bakontributinga kubanga babaddenga basaawa ennamba z'essimu nga balina kye beetaaga abadde ayina egundi gye bamugjamu egundi basengejja emmere eddagala lye bamukuba ne bye bakozesa byonna bagamba mbu buli wiiki libaddenga obalya miliyoni gw'olowooza zibadde zivaawa baganda bange mugjewo ebigambo ebingi musirike omukyalo oyo gyali musanyufu era abeebaza mulekerawo ebigambo ebingi bannanga wateetaagisa kwogera sirika bw'oba owulira nga tebakugambyeko kwogera ng'owulira ebigambo tolina okkirizibwa okusirika okwogera tebakukaka naye njagala okutegeeza kutandikira kuwa booda ow'ebigere asobola okusitula asobola okuweeka people have stood with our sister era kyova olaba gyali musanyufu tebakulimba so mulekerawo okutuula ne mutandika okukola buvidiyo obutonotono mumusalira abantu omusango bannayuganda gwe bannayuganda okugjako ng'oli musiru mu famire yammwe bannayuganda babaddewo olunaku okuva olunaku lweyayogera nti mulwadde wa nsigo paka olunaku olwaleero mbadde mbasaba bw'oba oli eyo nga tolina byakwogerako okkirizibwa okusirika n'osirika ate n'osirikira ddala okkirizibwa okuteekayo ekifaananyi kye n'ogamba rest in peace naye ebisigadde temwogera nze sinnalaba muntu gwe baagadde alwalidde endwadde emyaka ng'ajjanjabwa paka olunaku olwaleero they have done what they can bakoze buli ekisoboka kubanga buli omu awaayo kusinziira ku busobozi bwe so bw'oba oli eyo nga tolina byakwogerako mukwano ng'owulira ebyokwogerako bikubuze kakkana teekawo ekifaananyi oyagalize muganda waffe okuyingira ejjana kyekyokka kye tubeetaagako otherwise ebigambo by'abamu ku tiktokers bamukuza peegi simanyi naye bannange mutuwe emirembe muleke omwoyo gwa muganda waffe guwummule emirembe rest in peace Evelyn Lagu. Sikuriseyo omukulu amanyiddwa nga Calvin Kayanja era ng'ono naye tumumanyi bulungi nnyo nti kizibu nnyo omulamwa okuyita nga tavuddeyo kubanga ate awandowooza ye ono oluvannyuma lw'okulaba omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akoze statement egenda maaso okubanga ate ekungubagira omukyala Evelyn Lagu yavuddeyo n'abaako byayogera weewaawo aba social media in-laws bamugambye nti ku mulundi guno wakubye ebbali gw'oyogerako yagenda maaso okubanga ate akyalira omugenzi n'abeerako naye ate n'ekirala ono ye muntu mbwe atera okukola ebintu bye nga tayeerabisizza nga obadde tolinnyanga nawe nga mulamu kazi abadde alaajanira wano sente empitirivu ze yeetaaga buyambi bwammwe nga tolinnyayo wadde okupositinga nti banga ono mu musondere wadde kigenda okubeera ku mulambo gwe wale bannabyabufuzi ab'ebitiibwa ab'enjawulo bazze kuziika ng'omukazi abadde mulamu wano ng'alaajana nga teri alinnyawowe wano abantu badde tebalinnyawowe nga terina jjaamu ewuwe ng'ofuna ne wootuula ab'ebitiibwa ab'enjawulo bonna bagenda kujjulaawo bawe sipiiki abawano ba president b'emirambo nabo bagenda kubeerayo bulungi basimbe layini naye ng'abadde mulamu nga teri akuba lukuŋŋaana we lumufunira buyambi so bannayuganda mugenda kutukoza ensobi emu yakulagajjalira bulamu bwaffe tusobole okufa mutopositinge kubanga twetaaga omukwano. Ebyo nanga bigenda mu maaso y'omukulu amanyiddwa nga Hashbagato yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate ateeka ku status ye n'agamba nti ku lunaku luno ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omwenda 2023 nsazeewo okubanga ate ngamba nti bye NRM nzirayo
eri jennasookera era nga bw'aba ayogera bw'atyo aba ategeeza kuddawa mu National Unity Platform. Wenjogera oluvuuvumu olugenda mu maaso okuba ng'ate lumukolebwako. Weewaawo y'omukyala amanyiddwa nga Faridah Nakazibwe yavuddeyo okuba ng'ate naye akungubagira Evelyn Lagu mu ngeri yakuba ng'ate ayita mu kayimba. Ate n'agenda mu maaso okuba ng'agamba nti abantu nga bakyali balamu tukkirize tukole ki tubawe ebimuli byabwe. So asazeewo okuba ng'ate asiima omukyala Hajati eyamusembeza ku Vision Group. Gwengenda okuba ng'ate mbasibuza kambagalize akaseera akasuufufo nawo atakomera mpera asigale nga abankomede mubere bulungi mweraba. Hi guys, my name is Faridah Nakazibwe. I'm here to give flowers to one beautiful lady. Edenyo wali akawala nga bakayita Fifi. Akawala kano kayungira field yokola katandika obulamu obutali bwangu. Kagenda mu company yali nene eyitibwa Vision Group of Companies. Company eyo yalina ebitongole ebirala mu company yayo. Omwali Bukedde Farmer. Katandika okukola ku Bukedde Farmer. Oluvannyuma company eyo yagejje oba yasejjukula nekola TV nekwasiba omukyala gwe bayita Ritah Kaggwa mukyala Kaggwa. Betandika okunoonya abantu abalina talent. Omukyala oyo ya sporting omuwala gwe bayita Fifi the Queen. Fifi yali varsity wa senior 6 ngali stubborn ng'abaana abalala n'okubasingako maybe. Fifi was too much of a tomboy ng'alina embeera zize though yali talented and real. Omukyala oyo yalaba akawala ako yakakiririza n'akawa omulimu. Akawala kano kakolanga ensobi ku mulimu etali emu ezitali bbiri. Naye olw'okuba omukyalo ono yali mukulembeze omulungi yakawanga emikisa egy'enjawulo era ng'akagamba nnyo olinga ayagala nkugobe ku mulimu naye sijja kugoba njagala okole otuuke ku makya wenyumiririzeemu ekyo kye nakuwa. Omukyala oyo yaguluminga akawala ako ne kafuuka omuwala ne kafuuka omukazi ne kafuuka a strong personality mu media fraternity. Omukyalo oyo yatuuzanga akawala kano n'akabuulirira on a parent level. Omukyalo ono you're looking at beyond this girl's weaknesses and mistakes. Natunulira ekyenjawulo ekyamulimu Ritah Nakazibwe. I want my message to come to you wherever you are. I always tell you, I always text you. Nenkubulira nga bwe nkwagala. Leero njagadde nsemanye butya bwe nkwagala. Njagadde nsemanye obulungi bw'oli. Njagadde nsemanye omutima omulungi gw'olina. Tewatusasola fenna twali baana ku mulembe gwo. You are too professional. Munnange watulera bulungi. Abalala gye balowoolezanga nti tuli byana otuyitanga baana n'otugyamu omulamu n'otufuula abakyala b'enjawulo. Era kati munnange w'otali twogera ensi neebulira. Tulinako n'abo abatono abagamba nti tubya inspiringa twafuuka ebyokulabirako. Naye naye byonna byajja kuba nga wampanze ng'omu opportunity. Nzikiriza nondeka mbeera ekyo kyewasuubira kye nsobola okubeera. Nali ndi mu senior 6 vacation nga ndi ku radio. Later on nongamba omanyi Fifi kotandise okukola ku TV genda osoma amawulire. It was your advice. Nengenda nengasoma. Thank you so much Ritah Nakazibwe. Nsaba Katonda wange bwensinza nowo pokena tusinza Katonda y'omu akumpeera ebirungi omutima omulungi gw'olina. Through your advice I went back nensoma bitabo nembiteeka wali. You became a parent. Ritah Nakazibwe. Nsaba Katonda akumpeera obulamu obulungi ateera obulamu obulamu. Nsaba Katonda oba nsaba agukiririzaamu akumpeera ejjana okuviira ddala ku nsi kuno bannange erikugwana watulera. Adija watulera. Ensi neetukubamu ebituli Adija n'otulera. Ensi neetuwakanya Nabukenya n'otulera. Ensi neetuyita ebyana Nabukenya ng'otuyita baana. Njagala nkuwa ebimuli byo ng'oli mulamu. Njagala ensi etegeere nti oli mukazi mulungi nnyo. Oli mukazi alina ekisa. Adija Kaggwa. Ensi yeetaaga abakazi abakufaanana. You're a super phenomenal woman. Through you, the hard-working woman, we became whatever we are today. Nkwagala nnyo mukyala Kaggwa Ritah Nakazibwe. Nkwagaliza ebirungi ebirala. I believe you've painted so many people. Naye nze njagala ebimuli byange mbikuweere wano olunaku olwaleero. Yes, I've always told you how much I love you, how much I've appreciated you. I've always told you that. Naye njagala ensi etegeere nti nno nakusiima
balime gamati abantu abo tebasipane nkusiimye. I always do. Omukyala wanjawulo wali boss atatusosola, boss atatutega kibatu, wali boss you know, you are a very good boss. Atawulizanga bigambo nti gundi agambye watunuuliranga ekyo kyolabye. Bannanga gye tyali jana Kenya. You deserve a hug. I send you many hugs. I send you flying kisses. I send you duas. Nsaba Katonda obuyinza. Omanyi fene mu Bible batugamba Katonda bwajja okola obulungi eri omuntu n'asanga nga ku bantu be yayamba nga zisiina bulungi naye nga ku bantu be nayamba kuliko alina wadde ettondo ly'obulungi eri omukisa Mukama alisinziira ku ekyo okusobola okubaako kyakola mu bulamu. Nsaba Mukama Katonda asinziire ku birungi eby'abantu abo b'okoledde nange bwe mba nninayo ekirungi. Nsaba Mukama akiyimirireko akoleyo ekinene mu bulamu bwo. Nsaba Mukama kuwangaze tukulire ku kalibu. Wali boss atatu jana Kenya yenkugambe kimukwa. Oli mukazi mulungi. Oli mukazi ayagaliza. Oli mukazi awa abantu opportunities. Oli mukazi atakotogira. I remember one time a certain boss told you naye ako kafifi n'abagamba fifi mumutunuulira ddala neze ntunuulira kya delivering fifi mulungi muyakola. So kyali jana Kenya. Thank you so much, Mama. We've called you mother several times. We always do our conversations. Nenzija kutubuyone tusekamu. Etunyumyamu. Hajeti hadija. Wabale nnyo buli taffaali. Wasa ku lugendo lw'obulamu bwange. Kukawala kali akavaka ya senior 6. Kukawala kali akali kefaananira abalenzi nga tekeefiirayo buli kimu. Okimanyi gwe wange wane ku tomboy style. Nanga nedda fifi abakazi tebambala weyo batyo. Tukulira ku mutufu wali mugumiikiriza. Wali mugumiikiriza. Hajati hadija nabukenya. I send you love, flowers, duas, kisses, hugs. And saying thank you. May the good Lord bless you. May the good Lord keep you for long. Kama Katonda kuwangaze. Ate Mukama Katonda bw'abanga asazeewo nsaba kumpeera ejjana ya Rabbi. Nsaba asinziire ku birungi ebyo. Naddala nze ebiri mu bulamu bwange nga biri mu kululwo. Akumpeera ejjana ekugwana. Wadde sinze Katonda naye ndaba ekugwana. Nkagaliza obulamu obulungi ate jjana Kenya. This is not your birthday, I know. But yeah, it's not wrong. To show some love to a woman who deserves it, to a person who will forever be my boss regardless of where I'll be. You will forever be my boss. Boss omulungi ejiti hadija na Kenya. Assalamu alaikum. Yesu akubolumu wali mukambwe. Naye nanga jeti wali mukambwe. Ngojja mu meeting nga tufubutuka ebisindo okusooka yole betugalira wera. Banaye naye wali real. You know? Walinga real fifi ekyo sikyagala. Gundi lekera bwe kintu tukiddamu kikola like you're perfect boss, you know. Nesinga wali omanyingire abana gye balinga batasaamu meeting ejja teyagirimu ayi nga luntu ajja kukwata obudde. But we love you, Agent, we love you. May you live to show some love to a woman who deserves it, to a person who will forever be my boss regardless of where I'll be. You will forever be my boss. Ali boss omulungi ejiti hadija na Kenya. Mungu akunkolera obulungi obwerere. Assalamu alaikum. Yesu akubolumu wali mukambwe. Naye bannange jeti wali mukambwe. Ngojja mu meeting nga tufubutuka ebisindo okusooka yole betugalira wera. Banaye naye wali real. You know? Walinga real fifi ekyo sikyagala. Gundi lekera bwe kintu tukiddamu kikola like you're perfect boss, you know. Nesinga wali omanyingire abana gye balinga batasaamu meeting ejja teyagirimu ayi nga luntu ajja kukwata obudde. But we love you, Agent, we love you. May you live